bigenda kuva mu government. Nagulu erimu ku malwaliro agali mu Kampala agazimbibwa gavumenti ya China okuyambako mu byobulamu okwetooloola eggwanga. Eddwaliro lino lyazimbibwa ne liteekebwamu ebitanda 100 naye nga wetwogerera omuwendo gw'abalwadde gweyongedde. But it has 11 beds. When you count even yourself, you can see here we have 4, here we have 4, here we have 3. Those are 11. But this is the ward which is supposed to have 6 beds. Okusinziira ku Dr. John Wanyama nga yakulira woodi y'abakyala abazaala buli lunaku bazaalisa abakyala abali wakati wa 25 n'okutuuka ku 3 naye ng'ekifo kifunda nnyo. Kizibu kye tulina kisinga obungi wane Nagulu ye space. Tufuna abalwadde bangi, tufuna abakyala wano bangi nnyo abaagala okuzaala. Actually problem etandikira eri mu antenatal. Bw'ogenda mu antenatal ku lunaku tufuna abalwadde nga 15. Bamaama nga 15. Okay, akati bwe bajja wano kuzaala naye babeera bangi ate space tulina space ntono. Abasawo bazze beediima olw'ebikozesebwa okubeera ebitono nga kino tekituuka ne Nagulu era nga Dr. Wanyama agamba nti ensimbi ezibaweebwa ntono nnyo okuddukanya eddwaliro lino. Kati olaba nti bamaama basinga obungi bwe baba bamaze okuzaala beebaka wansi. Kati bwe beebaka wansi abaana nabo bapiikinga bafuna obulwadde lwakwebaka wansi ate lwakubeera bangi. Oluuzi olaba maama omu alina akolola. Okay? Kakati bwabeera nga akolola ate nga abantu bangi. So bamaama bafunira obulwadde bandibadde nga tebafuna. Olwaleero abakozi mu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga nga bakulembeddwamu baminisita basibye balongoosa eddwaliro lino wamu n'okuwaayo ebintu ebyetaagibwa bannakazadde. Kino bakikoze nga batandika okujaguza sabbiiti nnamba ey'ebyembalirira mu ggwanga. Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati ategeezezza nti gavumenti eri mu nteekateeka y'okwongera ku bungi bw'amalwaliro okulaba nga bakendeeza ku mujjuzo gw'abalwadde. Eddwaliro lino twalikola nga tukozesa ssente z'Abachina naye walimu congestion. Tugenda kulaba nti tuteekako flow endala tu increasinge ku space abantu bafune gye bayinza kuba. Ekirala tuze wano okulaga eggwanga nti tumanyi ate tukikakasa ti economy yaffe kubeera nnungi erina kubeera n'abantu balamu. Kyova olaba tuinvestinga essente nnyingi nnyo omuherese. Bino byonna bikolebwa minisitule eno okwongera okumanyisa bannayuganda nti ddala baweereza bo. Chris Malimu Semakola, BBS Refina, Gambuuze.